this. But remember, Saudi Arabia mazo kitegeera nti contract nabo twagisaza ngabo twakola omani wano omani byali bwe bitero tugisaza mu yawomani twagisiya ininga 210 tugisaza mu 216 ya Jordan twagisiya ininga 207 tugisaza mu 215 ndinga wetwogerera enkolagana ya Uganda ne Saudi Arabia esawa yonna egenda kubanga etuuka ku end contract egenda kubanga esazibwamu olw'obuvuyo obungi obugitiridde mu bankuba kyeyoteekako n'abantu be bakolera omuli complaints ennyingi eziyitingana ku mikutu gya internet era nga wano bagamba nti mu bbanga ttono nnyo contract egenda kubanga esazibwawo mu bunnambiro wabula nga tetunaba kugenda mu maaso kantumireko abantu mwenna nga kwotadde mwebaza Makrin ngali mu Saudi Arabia nga kwotadde Anita Namutebi ngali mu UAE kwotadde Damba Johnson ngali mu Saudi Arabia mwebale nnyo kunjagala baganda bange mwebale nnyo commentinga wabula ate nga naawe ali eyo bw'obanga omaze okuviewinga video imbuulira osinziddewa okulaba video yange eno osinziddewa okubanga okomentinga tekako n'okuwuliriza waliwo akatambi akatambula akagenze kasaasaanira ku mikutu gya internet nga kalaga nti nno abana Uganda abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abajja okukola emirimu egy'enjawulo essaawa yonna tebagenda kuddamu nga bakkirizibwa okubanga bajja eno okukola amawulire bwe gatyo gabadde nga gasaasaana ebbanga lyonna okuva mu 2016 nga bagamba nti nno Uganda yakusaza mu contract ne Saudi Arabia. How true is this? Tetumanyi mazima kano kakyali katambi ngera obulala bwonna bwe bubadde nga butambula tugenda kubanga tukawaako endowooza yaffe tumanye ki ekituufu nachi ekikyamu ekiri mu katambi kano wabula nga tetunaba kugenda mu maaso era nga bw'omanyi amanya yenze Shila Adita mu katambi kaneno mu video eno ne mu ddoboozi yenze Shila Adita wabula nga ate igwe wenaatanaba ku viewinga nawa viewinze video beera nga osubscribinga okwate ne ku notification bell egenda kubanga ekuyambako buli video eneeba ejja ku guno omukutu gw'ogenda okubanga osooka okugifuna ogenda gifuna mu bunnambiro ye wabula nga tetunaba kweyongerayo kwogera ku katambi kano kantwale omukisa guneeno ogutumirako mwenna abali mu nsi ez'enjawulo abali e Canada abali e London abali mu America abali mu Uganda abali e Kenya abali e Tanzania teekako nammwe abandabira mu nsi endala wabula nga ate bano bantu bankizo imbaddamu mwebaza Makrin ngali Saudi Arabia webale nnyo kubanga ondaba webale kunjagala webale commentinga wabula nga ate Anita Namutebi ali mu UAE inkwagala nnyo muganda wange webale kubanga onekuumirako webale kubanga oyagala wakono wabula nga ate Damba Johnson Johnson ngali mu Saudi Arabia webale kwekuumirako ku channel eno webale kwefiriza channel ndala nojja kuneeno webale nnyo muganda wange wabula nga ate era nyongera okubajjukiza nti nno okusubscribinga kikulu nnyo ate era ne notification bell yankizo nnyo buli video eneeba egenda kweno channel egenda kubanga ekutuukako katugendeko muka audio akasaasaanidde ku mikutu gya internet ke batugamba tusharinge twagala tumanye amazima mukana akatambi kaliriddawa n'obukyamu bwako kaliriddawa ddala bino ebintu mukulembeze ye yabyogedde bivudde mu ofisi ya mukulembeze ye singa byabadde bituufu singa tebyayise ku TV ngamba ku international TV na international radios katugende maaso muka audio omuntu okumukomyawo nga mulamu akawakadde kamu 8 like air ticket naye okukomyawo maiti tusaamu oba okufundikira nga kitu miliyoni ezisuka mu 6 the doctor yekakusainirako bapulebikiriza deportation of the remains alya miliyoni 10 kitegeera gwe mutwalo kwalya so ate kisinza okutunyiiza nti omuwala oba omulenzi bw'aba agenze mu ddwaliro bino nga byokumukebera COVID-19 kuliko akagamba donation of her body parts byogiraba omuntu okumukomyawo nga mulamu as maids but remember
Saudi Arabia emaze okitegeera nti contract nabo twagisazamu nga bwe twakola Oman. Wano Oman byali bwe bityo tugisazamu yawo Oman twagisayininga 2010 tugisazamu 2016 ya Jordan twagisayininga 2007 tugisazamu 2015 nti ng'abantu bafiirayo kuba Saudi Arabia ogiraba omuntu okumukomyawo nga mulamu akabakadde kamu 8. Ndowooza naawe mwewuliriddeko mu katambi ako tukazanye parts by parts kubanga kawanvu nnyo mbadde njagala mubeereko ekigambo eky'enkizo kye muwulira nti omwami ono akakasa nti no contract egenda kubanga esazibwamu mu bunnambiro nga Uganda we yasazaamu contract yayo ne Jordan nga we yasazaamu contract yayo ne Oman era nga wana akakasa ng'agamba ekibakozesezza ekyo lwansonga nti nno abaana ku 3 ebiva mu ggwanga lya Uganda okujja eno okukola 10 ku baana abo bakomawo nga bafu of which nze nga Shila Adita sigenda gamba nti oba abaana tebafa naye tosobola kuŋŋamba nti abaana ku 3 ebifulumye eggwanga Uganda 10 bokka beba 10 oba 10 bebafa ekyo sigenda kiteekako galanti kubanga sikola ku airport bandibanga abaana abo mu mwezi omulamba oba mu mwaka omulamba basobola okubanga bawera kubanga eno abaana bafa nnyo yes abaana battibwa ddala abaana abasinga bakomawo nga nabalema abalala nga bakomawo balwadde ate nga bangi abatuuka nga obulamu bwabwe buli ku budget webuti abamu bafiira na waka kati omwami ono wavaayo n'agamba nti abaana 10 kwabo abazze okukola bafa nyinza okukkiriza ne ŋŋamba nti ye kyandibanga kituufu naye ebyokugamba nti nno Saudi Arabia yagaddewo era yagambye contract esazibwemu nyinza obutakikkiriza bulungi olw'ensonga singa gavumenti yavuddeyo n'eyogera ekintu kino in public n'ekipublishinga ku networks zaayo yonna okuva ku government's office okuva ew'omukulembeze ku page ye ng'akitaddeko ku page egatta eggwanga lyonna egatta Uganda ne Saudi Arabia page eyo yandibadde already ekitaddeyo Al Jazeera yandikitaddeyo ne pages endala zandibadde zimaze ddo kipublishinga kubanga eno eri emergency issue tosobola kukeera bukezi kumakya igwe no recording akatambi n'ogamba nti nze nva mu government's office nva wa president's office era amaze okugamba nti nno tumaze okusazaamu abaana tebannaba kujja mujjukire nti obutambi bwebuti buzenga buyitingana right away from 2016 abaana tebabakkiriza kudda Saudi abaana tebagenda kudda Saudi eganye Saudi esazizaamu yes bayinza okubanga tulinawo obusuubu obukyagenda mu maaso bino biri between government to government ife nga ba citizen tuyinza okubanga tetubimanya naye right now tetusobola kukakasa kintu kyonna nti oba Bannayuganda batugobye ekisooka Uganda ng'ensi yeetaaga ssente ate nga ffe bankuba kyeyo ffe tugibeezawo right now ffe tubeezawo Uganda ewatali bankuba kyeyo Uganda is no more teyina gyeraga kubanga economy zonna eziyinza okuyingiza ssente mu ggwanga lyaffe Uganda tezikyakola emmwanyi tezikyatunda pamba takyakola kotoni takyakola taaba takyakola simusimu takyakola ennyanya tezikyakola tewali kintu kyonna kikyayingiza ssente mu ggwanga Uganda tetuyina munnyo tetuyina byennyanja tetuyina gold okitegeera tetuyina timba tetuyina mbaawo nti ze tugenda kusaabaza kuva mu ggwanga Uganda ziyingire mu nsente nazibeere nga zireeta ssente of course era kino nkisuubira nti Uganda eyinza obutateeka ku ban right now however nga ban yeetaagisibwa era nga tugibanja tubeere nga abaana abajja okukola babeera safe tubeere nga tulongoosa mu the way of working tutuuse mu working system ey'abana Uganda teekako n'ey'abantu gye tukolera nti omwana wajja okukola tumakinga sure nti omwana ono ali safe era addeyo ewaka nga ali safe ekyo kyetaagisibwa working system ebeere nga erongoosebwamu naye ekya ban right now nze sikikkiriza n'omulundi n'ogumu so akatambi ako katambula nkimanyi kajja batuukako mwenna mujja kukafuna naye njagala omanye nti wookafuna don't panic sigala ku mulimu gwo okole tobeeramu na kiri kintu nti bagenda kutuggala tebagenda kutukkiriza kukola ate kankubuulire fe Abannayuganda we are cheap tasobola muwarabu kugamba nti contract kanjijjewo nga fe Abannayuganda tuli cheap naku essaawa zineno fe Abannayuganda fe tuli cheapest the cheapest okugula fe tuli cheapest tebasobola ku affordinga ba Filipino
tebasobola ku affordinga ba Ethiopia, tebasobola ku affordinga ba Nigeria, ba Sri Lanka kubanga ebbeeyi yaabwe ya waggulu ate nga ffe ebbeeyi yaffe ekyali wansi. Nze ekintu kineno nkyakiwakanya until further notice nti omukulembeze alina okuvayo nalangirira mu butongole. Mpa komenti yawo wansi mmanye ki kyolowooza ku katambi kaneeno. Teweerabira notification bell wabula ng'ateera subscribinga.